Firwako muganda waffe MC Woodman omukulu ono abanike wa Centenary FM anyoleddwa nnyo era akoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulabika nga asaasanya amawulire gano ag'ennaku. Baganda bange bwena bakuŋŋaanye wano mukungubagira muganda waffe nze Inginiya Waswa abasinga mbadde mu buli abuulizi ndi mwana nzaalwa ya ku kyalo kino wano wennyini wenkulidde nze banzaalaawo bw'ova ku kereziya ennyumba eddakaawo ew'omwa Pasitole Iga ne Nalongo. Ennaku gyempulira y'amaanyi kubanga MC tuguze naye, tuvuze naye ebidangadi, tuvuze n'emmotoka za waya, tusambye ffe n'omupiira ku lusande ku lupipiri mumanyi nga tweyagala ng'erabaana b'oku kyalo naye eddibu ddene nnyo sitera kwogera nnyo mikwano abamanyi bamanyi naye amawulire gwe ngawulidde ku makya omukulu Peter abamutabani wange Peter Nabisere tuyisinganyizaawo mbadde ntuuka ku mixed nankubira situmula nga bayinginiya baba ate wovudde waliwo ekiguddewo ne mugamba kiki nangamba MC Woodman afudde nengamba bannaye Mukama Katonda si byangu nenteekako omutimbagano soke Dr. Gezamba Ziratone Suna Beni muganda wange abanike nebategeeza bannanga muli agaguddewo bonna ne bawulira ennaku ey'amaanyi bonna ne bawulira ennaku ey'amaanyi sigala kwogera bingi. Woodman bwe twatandika okulya mu ndago y'omu ku basajja bapulezenta ba rediyo eyavaayo n'agamba bannange ngenda kutandika okutegeka ebivvulu naye ntandikira kuffe abaana ab'ewaka abaana ab'e Masaka ne tugamba muganda wange bw'ogambye nti ya Woodman n'atandika okutegeka ne tugoberera. Woodman atukoze obulungi obutagambika ng'abayimbi b'eggwanga buli bwe twalaganga era obujulizi bwogenda social media obulaba butambula. Woodman ye musajja ng'ategese ekivvulu oba kikutteyo oba tekikutteeyo ng'atuleka tuli basanyufu. Ekyo bayimbi bannange bajja kunjulira akatono k'abaafunye ng'atumogolerako ekitali gwe bategese babivvulu balala era ng'atuuze baba n'ekitambudde bwekiti kati ate nkya tudda wali. Woodman Mukama akuwa ekimwono eky'emirembe byakusabako byonna akusonyiwe ebyasoma ku Woodman Mukama Katonda akola ki amusonyiwe kubanga nze yali badde nga mpisaamu amaaso n'agamba Kawaswa kenkuze nako wano nga wantye 15 oba 2 gyange naye nga Woodman azikuwa nga musanyufu wekikutte nnyo nagamba nti awe twakikubye mwana maama 5 gaago ngina weeyozeyozeeko nakikola. Woodman teri muntu ewaka abeera mulanzi ne Woodman abadde mulanzi siwe kiri mikwano tewali
wano muntu ali wano Woodman ayinza mwogerako kibi sinakiwulira sinalogera ku Woodman kibi ate nga abadde mwana muto naye akoze ebintu ebyannaggwano kyobulaba nga tutuuzizza ffenna wano singa abaddemu akantonto nga tatambudde bulungi nsuubira singa buli omu ali waka si bwe kiri mikwano eri gy'abadde gy'akoze essomero ennaku y'amaanyi ekyalo kyonna kikaaba si kyalo kimu kyokka ebyalo byonna biri maziga wano ku Kirinda Miranga Myereere mu tawuni e Masaka Miranga bwegera ku social media Miranga Myereere bannange tulwane nnyo mikwano mu mbeera yonna tuyise bulungi musi eno kubanga obulamu musajja omukulu y'ono agambye olw'otumulemye